It's alright, nkulamusizaako nnyo gy'osinza obanga otuwuliriza oli ku Yugi Updates TV. Olwaleero abakulembeze okuva ku kibiina ekya National Unity Platform babitaddemu engatto ne beeyolekera okugenda okupiikingira flag bearer waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine nomination forms okusobola okulaba ng'agenda mu race ey'akalulu akajja akengedde aka 2026 general elections. Oli ku Yugi Updates TV watani tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora bali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mbatumiddeko nnyo. Mwena bali mu diaspora yonna buli kasonda kansi kosinzira okuba ng'otuwulirizaamu nkutegeeza nti okolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo. Kaakati Secretary General Lois Lubongeya babitaddemu engatto wamu ne leader of opposition era nga spokesman wa National Unity Platform bagende asobola okulaba nga bapiikingira munywanyi waabwe nomination forms okusobola okulaba nga avuganya ng'agenda mu race y'akalulu ka 2026. Nina kuba nga nkuterawo akatambi wekkanyize ddala bulungi nnyo embeera weebadde n'eyimiridde ebbugumu eribaddewo okakase nti ekibiina ddala kituufu kino kiyina amaanyi. Njagala olabe ebbugumu eribaddewo akatambi ngenda kuba nga nkabateera awo gye bujjako n'oluvannyuma tusobole okuba nga tweyongerayo. Kaako mwerabireko. The lawyer, the client. The client are if they are ready, they are A very good morning. How are you? Yes, well done here. Yeah. We have a tea and we are excited to be here. You put the name for the aspiring candidate. That's okay, right? I might end up today. Today is 18. Exactly. What is our time in? It's 11:30 when it's okay. Ssentamu Number is that? Yes. Okay. Yes, embeera yeyo mugyerabiddeko nga abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform batindigga eggendo nga bagende okupiikingira flag bearer waabwe ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nomination forms agende mu race. Jjukira ebbanga eriyise emabega abadde mu kutalaga amawanga yasookera mu South Africa n'oluvannyuma n'ayolekera mu America asobole okubeera nga akakasa era ng'annyikiza ekintu kino ekya fundraisation akasimbi akayinza okubayambako okutambuza campaign nga boolekera omwaka gwa 2026 general elections. Mu campaign zino asobole okubeera nga akubira ddala ku luno akubire ddala ku mutwe flag bearer w'ekibiina kino ekya NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Sinza kwongerako kususukaawo nja kubanga mbalyazamanyiza okujjako gwe kyoba okola sharinga likinga jangu mu comment section oteekeyo endowooza yo. Mbagala nnyo tugenda kubanga tukomawo temuva ku Yugi Updates TV. Mbagaliza olunaku olulungi mweraba.